Wonders just kwaniriza nnyo ku program yaffe Katonda akwagaza ki webale nno gwatwekuumirako Reverend Kafeero okuva mu Boston twagala nnyo abali e Dubai tubagala nnyo abali e Qatar mwebale kutulaba abali mu Uganda tetubeerabidde East Africa ne Africa at large olunaku olwaleero twebaza Katonda okuba nti atuleese wano tugenda kuba tubawa emmere ey'omwoyo ne ba Reverend bendi nabo olunaku olwaleero era kyekimu tugenda kwogera kukola kyekisumuluzo ky'omuntu yenna gwali eyo nga toyagala kukola nkusaasidde eno ensi weetuuse okola kiri vaito ne Bible ekyogera nti ataakole n'okulya taalyenga ebyo byonna nga sinaba bikusumulira kansoke nkuwe Reverend akubuuzeeko Reverend sanso okulaba nange nsanyusa okubeera wano Juli wamu naawe akabuliriro nga mwendi Mukama ankweseeyo naye nankuumirayo nange nga abalabi ba Wonders just mbasubwa naye Katonda yeebazibwe amiina atukomezaawo nate olwaleero okuddamu okwogerako gye bali amiina Reverend sanso okulaba nange naterera essanyu lyennina singa si masiki wandirabye mikwano abatulaba ku Wonders just Katonda akwagaza ki Reverend Elisa Manager tusuubira luninze ge mannya gange as usual nga tugamba nti nabagamba nti Katonda tubuzeemu akaseera ketugulidde olw'ekisa kya Katonda tuze ne bugumu ery'amaanyi ate si kubugumako bubugumi naye tuzze kukola mulimu olw'ekisa kyani gwe bayita okuboobeza oli Muganda nnyo kati ate leero nkulina mukwano mwenna kakati tuboobeza bubala okuboobeza ng'osoosotola kale Katonda yeebaza atukuumye katusabe tukwebaza Katonda ffe omungi ow'ekisa kubanga okoze bulungi nate otuwadde omukisa gw'okusinkanako nate nga tukwebaza olwa bannaffe bonna abali mu ggwanga lino emitala w'amayanja abalala tubategeera abalala tuboogerako bonna ate tuteekereteekere bulungi tukole bulungi tuyige kyoyagala tukole ye otwagaza ki mu Kristo Yesu Mukama waffe amiina tweyanziza nnyo Reverend essaala eyo nziramu okujjukiza nze Juliet Nanteza tuli wano ku Muganzirwaza Rooftop Skyview Restaurant ne Faye owa Healing Garden olunaku olwaleero tulina ekyenjawulo kukola kyekisumuluzo Reverend okukola kuno okulaba otya omuntu atakola omulaba otya nga tonnagenda kwatakola tesooke tutunulire omuntu akola n'okukola gye kwatandikira Reverend enako oyo musomi wa Bayibuli bulungi musomi wa bitabo olwaleero driver nnyo ng'ate bwe tuyunga njala tuve ensonga y'okukola gyetandikira lubereberye essuula esooka olunyiri 27 awo olulire Genesis nabakatwegattako Genesis chapter 1 27:31 Genesis 1:27:31 okay lubereberye essula esooka lubereberye kyekitabo ekisookera ddala mu Bayibuli mukwana atulaba n'atuwuliriza essula esooka olunyiriro olwo kuva ku 27 ebigambo ebiri awo bigamba nti Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda Katonda n'abawa omukisa Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mufugenga ebyomu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi Katonda n'ayogera nti laba mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo erimmwe gunaabanga mmere n'eri buli nsolo ey'oku nsi na buli ekibuuka waggulu na buli ekyewalula ku nsi ekirina omukka omulamu ngiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere bwe kityo bwe kyali n'alaba buli kyakoze era laba nga kirungi ne buba akawungeezi ne buba enkya olwe lunaku olw'omukaaga tweyanze Katonda agambye omuntu
mugende mukole kino obuvunanyizibwa bwakukola abukuwadde genda okole. Okusinziira mu verses zino okukola kyeki? Okukola kyeki kwe kwongera omuwendo ku kye bakuwadde. Already weekiri. Era okukola kwe kutuukiriza obuvunanyizibwa bwebyo byobuvunanyizibwako. Ate bwe mba ntandise kitandike nga for example gezesa nti ngenda kugulawo edduuka lyange mu kifo tewali aliyina ngenda tutandika kukolera awo. Anti watandise dda kukola olwokola anti ogambye wali nti okukola kwe kwongereza already ekiriwo kwekyo ekiriwo. Kakati ne bulooda amaduuka tegabaddeewo mu ggwanga bwolisoose mu kitundu ekyo nze nsoose busoosewo obusoosi naye gaali gabaddewo. Kakati amaduuka gaali gabaddewo tukolagana bulungi. Kakati ekikyo oleese plan enteekateeka eteeka mu nkola ekyali kibaddewo. Katunuulire ekintu kino kangezese ku musajja yakola Facebook. Already Facebook teyaliiwo ye yaki innovating n'akyeteerawo oyo omutwalira mutuluba ki ayongerezaako oba akoze kiki? Azimbidde ku balala be baasooka. Yakola Facebook teyatandika out of the blue. Ayina bye yatandikirako era bw'olaba Facebook erina elements ezimu zeesikayo nga mu WhatsApp ekitegeeza nti ayina we yaborrowinga we yajja idea badde ngamba nti n'ayongereza ku ekyo ekyaliwo. Badde ngamba nti bano aba WhatsApp ate be baborrowinga ku ye. Naye era kyonna kye kiri ayina bye yatandikirako. Teyatandika from out of the blue. Ayina bye yatandikirako kubanga era nga bw'ayogedde mu nnyiriri zino nti n'abagamba kino mukole kino era sisoga nti n'atonda kino amakulu nti agenda okuteekawo omuntu atandika okubirabirira ng'olredde weebiri ng'alina watandika. In fact okukola nze ku lwange kutandikira ku Katonda yennyini himusoofu ye ng'akola omuntu akola okuva ku Mande paka ku lunaku olw'omukaaga. Amakulu nti naffe atuyigiriza okukola kuba ye kennyini yali mukozi. Bino byonna okubikola kiraga bukozi era kitegeeza nti yali akola. Kati olaba ye Katonda ye ndaba nga yasooka olunyiriri olusooka mu Bayibuli Genesis chapter 1 verse 1. Katonda olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Katonda kyekyokulabirako mu kukola yatandika ekintu yatandike. Kati olaba Katonda ye yatandika ekintu kiri nga tekiriiwo. Kati kyekiri kye mbadde ngamba nti n'oli yatandika Facebook ye nga tewali. Kati bano abalala ba WhatsApp bajjidde bazimbira ku ye. Facebook si Katonda. Njagala kukakasa kino ye Katonda yatandika. Buli muntu yenna kati akola kyakola teri kyamagero. Ogatta bwongo bwa banno ogattira ku bw'abalala n'olengera kusinga ku banno. Ogattira ku bw'abalala n'oyongereza okwo n'olyoka naawe okola ekyo. Ky'oba olaba Katonda kye mwagalako tawaabira bakoppa. Kati wemba nina omuntu wange wenjagala okuwaabira ankoppye muloopa waani nga Katonda tawaabirwa bakoppa. Anti bw'otofuna koppa byokola biba bifu. Ate Reverend awo tokikyankalanyiza. Ate kisinziira n'enko. Oba wootajja muwaabiri nze yinza okukoppa ekyange gwe n'okiteekamu ebirungo ebisinga ebyange ate bwekinnemerera kiba kimaze okwawukana n'ekyange ate bwenkikoppa ne kigaana era kiba tekifaananye ky'oli. Oba kiganya oba kibadde successful kibadde kifaananye ky'oli. So okukoppa kiri part of kukola. Era atakoppa takola. Badde manyi someone duplicating abeera zizza omusango nti aba akopya ekintu kya munne. Abantu ffenna Katonda yatugatta mu nsi eno nga buli muntu yeetaaga munne era buli muntu ayigira ku munne. Lwakuba ate waliwo abayiga obubi. Akuyiga obubi ekyo kirala sooka omuleke tubeere ku positive. Omuntu n'ayigira ku munne n'atambula ku munne. Kati ogenze n'oyogera wano bwe tutudde bayita wate Muganziraza rooftop Skyview restaurant. Atubudamizza akola ki? Faith.
alina beekeri akola emigaati okiraba nyabo nkiraba naye olwedde waliwo olwedde abakola emigaati emirala naye kati naye n'ajja ku levu eyongerako ayongereza kuba n'abaasookawo kye baakola nkitegedde kakati kyetukola ffenna njagala kugamba atulaba tolina kyamagero nakipya kyogenda kukola mu nsi naye ekyo kyogenda okukola kikole bulungi olyoka olaba omukisa omuntu akoppa ekintu kya munne n'akyonoona mutwalira mu ttuluba ki abamwonoonye era nga bw'oyogedde abamwonoonye anti ye abalowooza nti akola kusanyusa ye nga ye omuntu n'ayonoona olumu akyonoona by accident era oyo abamwonoona okwonoona ng'ogenderedde oba accidentally tekikugjaako kwonoona tekikugjaako kwonoona kati okukola kuno Katonda olubereberye yatonda eggulu n'ensi ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi kati wano Katonda akola n'ayogera nti wabeewo kino kati akola wabeewo obutangaavu ne wabaawo ate omuntu akola nga akola ku oba ngambe nti nga bano abakola nga akola kufuna kyakulya kufuna ssente teri akola nga talina amagoba ganoonya empeera era gyoyogedde naye nga tonnatuuka eyo njagala olabe obuvunaanyizibwa bw'okukola omuntu bw'abwonoona ate omulamwa gw'okukola biba tebikyaliwo oba obyonoonye era ekikugambisa nti okola kwe kusanga kye wasanga nga kugamba nga oba wasangawo Reverend eyo yatera okugamba abagole Reverend Mayanja nti omukyala bw'ogenda n'ofumbira omwami n'osanga alina essaati 5 oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'alina 3 ediibwe eba yasala ne Sande yaffe ewedde Reverend yakyogerako ekigambo kye kimu nti bw'obeera n'omwami ne mmala emyaka 2 ng'essaati wamusanga n'essaati 3 n'abeera ng'ate zisigadde 2 oyo mukyala mugobe olwoba tokola aba takola naye bw'omusanga alina essaati 2 olwaleero ng'alina 15 olwokola kwe kubaako value gy'oyongera ku kye wasanga nange nina ekibuuzo kye namubuuza nti bwembanga essaati ziri muwadde 15 naye nga tetulina kintu oba tugambe nti asset gye ndaga waneno nti yiino nga ndagawo essaati zokka era stiru mbeera yansala oba mbeera nafunamu oba oli ku lugendo lwokukola ate bwemba marriage tekolebwa assets anti ngamba ebintu ebivaamu ensimbi ebigenda okuyimirizaawo amaka gaffe ebyenjawulo anti marriage kukolera wamu n'eki kyemukola tulina akaduuka kaffe tofaayo kikyemukola era mukikola mutya ekisooka nga mwagala okumala egiyammwe banyumire nga temunalowooza amaduuka nabiki nammwe musooke mwerowoozeeko tulina nangatto mu kigere mbwe mwogeramu anti tuyinza okuba tukoze work plan ya myaka 5 bwe tuba tumaliriza bino tulyoke tudde ku ekyo anti okukola kulimu ne waaka plan kati obitandisa obyetereeza anti kati mwe muyinza okulaba nti myaka 2 nti omusajja siina kyemukoze naye nga ffe work plan yaffe ya myaka egi 5 naye mwakola pulaani ya myaka 5 myaka 2 giweza amasaati gaggwawo waka pulaani ki anti emyaka gyo ginawerera 5 nga tugula endala gaggwawo bwe ngatto zikutuse
kubanga waka plan yemeka yeta oba ekintu kyewasangawo kyolina okwongerezako nga kyononeka bwonoona ne waka plan eba tekyalina makulu because ku waka plan yo kino kyolina okuzimbirako oba olina okurinovating ebyononeka kyekikuwa stepping stone ogende mu maaso okuuma byosanze n'obikulaakulanya n'olyoka oleeta ebijja kati bwenzirira esaati eba eyononeseemu n'engulayo endala emu ne zisigala era nga zikyali 3 nga bwe tugira wa pulaani yaffe anti eriyo olugendo lwe bayita stagnant journey yeyo stagnant journey that is stagnant journey in marriage muli awo muli stagnant mukola kano mukka ebeera constant no that's stagnant in the way mukka ne mwambuka ne muddayo ebeera wevi ngati zibadde 5 ne zifuuka 4 ne mufuba ne ziddayo mu 5 ne muddayo ne zifuuka ebeera mu wave form ebeera wet stagnant development journey so tuddamu okugamba nti bw'onoosoma lubereberye Enoka otuuseewo chapter 3 verse 19 lubereberye 3:19 agamba atya agamba ebigambo bino nti mu ntuuyo z'omu maaso go mwonooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka kubanga omwo muwajjibwa kubanga oli nfuufu gwe ne mu nfuufu mw'olidda instruction is to work mu ntuuyo zo mukwano gwange kati otuuyana okimanyi nti wano oli mu kutuuyana nga si ate kyetaagisa ntuuyo zino ezikiri mbadde manyi nti olina omuntu oyandibadde mu kibuga essaawa waliwo omuntu abaddeko mu kibuga abadde mu kibuga naye ng'amasimu gamugamba you must be here kati ntuuyo ate ne mu kibuga yabaddeyo kaddiiruke kwegamba ng'alina okukakutula ntuuyo kyongera okutulaga nti buli mulimu gwonna gwokola gulina okubaamu okufuba ate gulina okubaamu n'okwerekereza sacrifice okwerekereza n'otandika okutya alina kyawandikibwa kino kyongedde okutulaga nti okukola kasita otandika okukola mpaka mukama lwakujjula kyekyo okutuusa ate kyogedde bulungi mpaka mukama lwolidda mu nfuufu kubanga eyo gyewava okukola kuli continuous teri kuwummula waliwo abavuka olumu bosanga nze nenfuna sente ng'ez'omugagga gundi nga mpummula siddamu nakukola kyekitawaanya aba nti olumuffe tumanyi okugamba omusajja oyo bafunye sente naye tebazikoowa omulaba alina sente nnyingi akyawawankuza buna akutta obuntu bw'abantu oluganda olwo luzibu nnyo lwokozesezza okuwawankuza kizito omanyi reverend abaami abantu kaŋambe kangereze ku baami abaami abagagga abasinga abeera ne ssente nga nnyingi tugeze ali mu kitundu ate bw'afuna ssente aye atandika okunyigiriza bano abatono basinga kyembadde ntegeeza nti najjanga awawankuza ebintu ezo mpisa mbi mu kukola ezinyigiriza abaki abalala ezo mpisa mbi era njagala kubasaba abatulaba era abatuwuliriza bw'oba okola kakasa ntolina gwonyigiriza kubanga oyo gwonyigiriza yetakugabira mukisa akugabira kikolimi oyo gwonyigiriza ate oli mwetaaga enkya ate ekyo tebakiraba hamoni ng'olinnya amadaala ogenda luddawo maaso kakasa tolina gwonyigiriza mu lugendo naye tuddamu okunyweza omuntu afunye sente zafunye tazibala lwaki aba tazibala kibakozesa emisana naki okukola kuli continuous ezo zofunye azozesaamu nedda nga tonaba nakwozesa ezo zabadde zajjo kati nukunoonyeza leero bw'oba osaba essala ya mukama ffe ogamba otya tuwe emmere yaffe eyaleero osaba yajjo era we wava enjogera egamba nti obugagga ntuuyo yesebo bw'owummulanga zikala badde manyi nti bwensetinga gol nemanya nti ebintu byange ntaddewo ebintu bwebiki ne bwebiki bigenda kuba bindeetera ssente kati nze kampummule kakati kyoyita okuwummula kwekukola ki kwekwebaka kwekutuula kwekubeera nga kyembadde nti oba mbadde ngendanga mu kibuga
n'ensuubula buli lunaku kakati essaawa eno nze nsuubuza okitegeera nti kati ntudde sikyagenda eri mpummudde n'obummula nabyo bijja kuwummula naawe ogende nabyo okukola kuli continuous ate otaddemu amaanyi kuba abadde specific naga nti mu ntuuyo z'amaaso go mw'onooliranga emmere kitegeeza bw'oba oli emmere nga yakumukeeka era tizibu obaayo gwatulaba manya nti waliwo abaatuuya n'okusooka okubanga ogiriira ku mukeeka kyokka ate naawe ne woba okola nnyo ng'olaba togiriira ku mukeeka manya nti waliwo abajja okusanyuka oluvannyuma lwo oyinza okuba nga tosanyuka kati naye waliwo abajja okusanyuka after you naye nga mu bulamu omuntu yenna buli kyoli olina okuba nga wakituuyanidde era ekyobwereere era abantu balabyeko abafunye ebyobwereere neŋŋenda yaabyo ne tugiraba lwaki tekirina muntuuyozi teyakimenyekera teyakiteekamu bwongo teyateekamu maanyi ge era kyo waliwo abantu bebagamba gundi oyo ali miini tagaba ssente oyo tagaba amanye entuuyo gyazijja bwe zimumenya okufuna kati nze azaagala obwagazi ndaba nti ali miini naye bwakubuulira bwamenyeko okuzifuna nti okukola naye era bw'obeera okola nze ndabanga okubeera miini ekiteetaagisa nnyo bw'oba okola tolina kubeera so miini ku ssente bwekyoyita miini waliwo omuntu nga asita kange nga tanakata anti kake lwaki omuyita sita kange ku kake gwetaakako naye lwaki oba togaba wamuteresaki gwe lwaki oba tompa ku bibyo ate nga bagamba nti ogabanga anti wanteresaki mpa ku bibyo by'okoze njakuwa naye wanteresaki kaakati nze akugabira gompita miini otegedde maama oganye okumpaako ati teolina kyewanteresa omuntu akola aba ne kyebayita embalirira kati mba siri ku bajeti yo kati lwaki oguddako tonteeka ku bajeti yo ngaani nze nga kisinziira embeera gye nzigiddemu nga okola bajeti oba oyina priorities ntandika ne kino nzizaako kino nomanya nti kino kankijjemu olwaleero nja kisaamu next week ate miscellaneous ezaani ebyo ebigwa bitalaze ebigwa bitala kale nteeka mu bigwa bitalaze ennaku zino n'abakola miscellaneous tebakyamuteekako ate mbadde manyi yakuyambako ku kintu ekyoba weerabidde ebiseera ebisinga teri kyebeerabira teri kigwa olaba Reverend olumu okwerabira kale okwerabira olumu kiba kyabuda oyinza okwerabira ekintu ng'ate okyetaaga kati tugeze nti bajeti yambaga werabidde airtime ate nga ali vital werabidde transport lekankubulireko kati linda koma embaga nga mugiteekateeka kakatwe wano kuli ffe wano basatu ne Simon owokumeka owokuna kakati katubeere ku mbaga sirina bwenda ba Simon bwali ngamba mbu talina airtime bw'aba talina airtime oyo ku mbaga tajja kungasa kakati njagala tutegeeragane na kino waliwo ne kino waliwo olumu ebiseera ebisinga olumu sente ezimu zibeera mu estimation nti mwategeka ogw'omukaaga nga mulimu gwa kusatu ekidomola ky'obutto mukibalidde emitwalo 4 mugenza otuuka nga kyalinnye edda kya mitwalo 5 olwo mwe tugendera miscellaneous ne tugamba nti twateekayo sente zaffe katuzijjeyo abaali babaze ebidomola ebina tutwala 2 simple niye ate nga abantu ebintu mbikalubiya ate era mu budgeting tolina kikugambisa ekidomola kya butto kya mitwalo 5 ne budget naawe n'oteekako 5 kati miscellaneous olengedde mu maaso bwe tutuuka ng'olwo kya 10 ekidomola nga kya 10 ngenda ku realite ya budget olwotwabala ebidomola 4 ku mitwalo 5 mufuna gyemitwalo ameka 2 kati kigula 10 tutwala 2 kati miscellaneous aveewo miscellaneous akolebwa batamanyi kye bakola bakuwa budgeting kyekikutwala mu miscellaneous kati agenda mu miscellaneous osanga nga budgeting eriko miscellaneous omanya nti bonna abadestes tebamanyi kye baliko
omulabi waffe omulungi okiwulidde abasinga abategesi b'emikolo gye muli abategeka emikolo abakola byonna byemukola nemuteekawo miscellaneous bakugambye nti olina okubeera accurate mu byokola buli kyogenda okukola sooka okibalirire kiplaningire ogenda kikola otya kaakati okukola kuno kirina kyekizaala Katonda ye yamanya nti bw'onookola tugenda kyamateeka Deuteronomy chapter 28 verse 8 kyamateeka olwokubiri essula ya 28 olunyiri lwakumeka Deuteronomy 28 verse 8 ekyamateeka olwokubiri essula ya 28 olunyiri lw'omunaana lugamba nti Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe ne ku mawanika go ne ku byonna by'oteekako omukono gwo era anaakuweeranga omukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa buli kyoteekako omukono gwo anaakiwa omukisa omuganda owedda yagaa nti ngalo bunani abulwa munne ngalo bunani taba na mukwano obeera n'omunafu bukyenkya talina kyayagala kukola ani aba mukwano gwa ngalo bunani onanyamba oyinza okubeeranga abasajja abawasizza abakazi abanafu ennaku gye bayitamu tasobola kwoza tasobola kulima buli kimu alinda kumukolerera kino kyongero tulaga mu kino Mukama anaawanga omukisa gw'omukono gyotekako emikono gyo tewali mukisa gugenda kujja from abstract mu bbanga gukugwire ate abantu abamu bakyalina endowooza egati muna Abayisirayiri nga baali batambula ne babawa emmaanu tekyaliyo eyo naawe emmaanu kati egwa mu ngeri ndala tetukyalina mmere y'abatambuze abaali batambula bava mu nsi ya buddu bagenda mu nsi nsuubizi pulaana w'olugendo lwabwe yabasuulira emmere tetulina pulaana kati ati pulaana ye Katonda yennyini akugambye n'awanga omukisa buli kyoteekako omukono gwo olina kuba nakyokola buli olukya ku makya n'agamba nti Simoni agenda kukwata ku ki ate ekyo Mukama akiwa omukisa Reverend ene kagenda kukwata ku ki kati olaba Reverend waliwo neighbor waffe bamubba ate babba essimu ye kakati agenda agikubako nga omusajja amugamba mpereze emitwalo 2 nkuleetera essimu yo n'amugamba essimu yiyo n'amugamba omanya n'amugamba nti nina emitwalo 5 n'amugamba omanya amaanyi ge nakozesezza okubba essimu eno lyoko mmanyira ompa emitwalo 5 kati omuntu oyo naye tugambe nti akeera ku makya ne bamuwa omukisa walyogedde dda mubbi ate omubbi omukisa mukola temulimu yamugamba nti amaanyi omanyi ge nakozesezza okutwala essimu eno omubbi asigala mubbi n'ebikolimo bye gyebiri tuli biraba naye kaakati wano mu kukola Katonda mwakuweera omukisa ate waliwo bano abalala bebawa obuwa ebintu nti tukitwale ku baana abaana muzeeyi amuwadde ekintu amuwadde ettaka nafuna nakolerako na prosperinga naye tukitwale nti kukola oba mukisa aweereddwa omukisa yakola gwe kitaawo akuwa ettaka olireka weebeera ensi kati aba yenkanankana nange eyali egulira ate enjawulo byonna ettaka lyajja litya ye bamuwa nze nalyekolera gwe wagula nze bampa fenna tukole olabe nga byombi tebireete matooke naye nze mba nkusingako osingaani tolina kyosinga kubanga oli baawa kuba singa balikuwa n'olireka nange nendigula n'olireka mwenna mufaanana tuba tetufaanagana musigala kugamba nze lyange nze mba ndyekoledde anti nedda kirungi kituufu olyekoledde olitaddeko ki ekirikulaakulanyiza oyawukane ku oli gwe baaliwa obuwi kati eyaligula ne gwe baaliwanga alisikidde busikizi okulikolerako okulifuulamu ekyamagezi n'obaako kyoyongerako kyekikufuula omukozi era n'omukisa woogulabira gwe ligula oliteekewaawo
okeroga nti mukama nsaba ompa omukisa ngaggawale nga liri wali litudde anti nze yali yakole nalijja muntu yo zange bali kutuyana kituufu walikola era liryo we bali kutuyana era teryali kujjeeko naye terikugasa tolina value gy'oyongeddeko omukisa bwe tugumala amakulu oba tokola omukisa bwe tugumala kaka tuwumbawumba tusigaza kikawameka ne simon atuli bubi Thessalonica Thessalonians 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 Abathessalonica 3 n'olunyiriri olw'10 lugamba nti kubanga Abathessalonica atulaba mukwano ekyokubiri sura 3 lunyiriri lwa 10 kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna bw'anaagaananga okukola emirimu n'okulya taalyenga kituufu ate ogenda kulya kiki otakoleredde abalyanga temukoze mulekeraawo abasuna ebyabannaabwe n'ababbi bali omwo oli yamugamba nti omanyi obuzibu bwe nayiseemu bonna bali omwo kati bw'onoogaananga okukola n'okulya toolyenga ate abakola ne babibabbako nga babikubyeko bubbi ekyo kirala era katonda alina mukisa gwakuwa ndeka nkubuulireko abantu bangi wali tonnazaalibwa oba waliwo naye wali tonnaba mukazi wattu mu mwaka gw'7 abasajja n'abakyala ne simoni yaleetanaba tekyoliwo abasajja n'abakyala baaluutinga ekibuga ekyawanekampala nga bakitwalawa 7 amini mujjukidde ne baluutinga ekibuga twasubwa ne baluutinga ekibuga si mwe mwali mwe batwalira abayindi abayindi baali bagenzi naye kakati ebyo bye batwala ebyali byabamuyindi muzungu abaddugavu bwe baali bafunye abantu ne baluutinga naye tewali ninabe ninako ku record teri yaluutinga alina kyalina byonna byaggwawo ate biryawo ebibbe byala mbadde manyi ebintu byali just abandoned nti kati ng'ebyo ebyabayindi kati ebyo ng'ebyabayindi abaagenda oli alina emaali y'omugobi mubiri abandoned nedda nze kyembadde ngamba nti waliwo abayindi bano abayindi be baali bagobye kakati nze babagobye sinze mbagobye emaali bagiresaawo teriiko agamba ekyokubale bagireka mirembe amaziga gaabwe tegatonya anti kati bagenze tebagenda kati nze simbasibye mbadde ngenda kubitambuza mbayambeko bayambako okubatambulizaako tekuli ntuyoyo nemu olaba wetubadde wano nga batugamba nti batuwa bakuwadde ettaka kaakati nange edduuka lirino liri abandoned ndifunye ngenda tandika kukola ero teri bantuyo njagala nkutegeeze maama wange n'abatulaba mbagamba ekigambo ky'okuweebwa kakasa nti okifuna tolina gw'okaabya maziga olulaba omukisa udde naye ekigambo nti gundi yampadde oli yabbye n'akuwa ng'oli yabadde nnyini kyakaaba abasajja baalinyanga ennyonyi wano nga bagenda bakaaba maziga nga gwogabana eyagabana ebyaba kati obirekaawo bibyo ate bigenda ebintu bibyo genda okola ebibyo ebyokulya biba bigenda fiira mu zi supermarket bibyo naye mukama ekyo akikkiriza okuleka ebintu ne byonooneka mukama yakugamba tobbanga kale omulabi waffe omulungi ebinyuma biggwa byokya webale nnyo okutulaba kati nga tuwumbawumba programu yaffe twagala Reverend atuweeyo obugambo obusembayo ne Reverend atwongere obugambo obusembayo atuwe n'essaala mwebala okutulaba Reverend obugambo obusembayo buwumbawumba nze kumaliriza programu eno bwenti ebigambo bino bye twogedde bibadde bingi naye ekigambo ky'okukola mu bulamu kisumuluzo tewali muntu yeetaaga kubeera n'abantu batakola era oba weetadde mu bulabe ate era okukola kulimu ebirungi bingi kuba buli lwoba nga okola
kikusembeza ku bantu oyongera okumanya bangi bongera okumanya nawe kenyini n'ogaziwa naye okukola mu bulamu omuntu yenna akola era yaweebwa omukisa era nze nyala kugamba nti mubutuufu ne mu maaso ga Katonda aba n'okuganja kuba ne Katonda waffe gwe tusinza naye yali mukozi ne Kristo yennyini yali mukozi yagendanga ne taata we mu bbajjiro ne bakola ng'atulaga nti tulina ng'atulaga akabonero ako akokkola ate mikwano ng'okola teri kuwummula teri kuva bw'okola okukola okuvaako nga ofudde ng'ozzeeyo mu nfuufu era waliwo ekyaboneko bwe kyatuuseeko awo kiri mu lubereberye nti ensi n'eggulu nga bikyaliwo okusiga n'okukungula bigenda kusigalawo Reverend obugambo obusembayo abaana abatulaba ku puroguramu yaffe gye tuyitaani Katonda akwagaza ki ku Wonders Just ekyaffe era nyweza ekikugaggawaza ekikusiseera ekikusanyusa kukola mugyeewo obugayaavu ate mu kukola tubeere beesigwa obwesigwa gattamu amaanyi ojja kulaba Mukama bw'anaakusumulula mugyeewo bangala obunaani mugyeewo obugayaavu n'okulowooleza mu bannammwe okubba mugende ate n'emitima nga tuli ku mirimu tubeere n'emitima emirungi tubaagaza ekisa kya Katonda katusabe no waliwo abatakyakola balinze abava eri mu egindi afagani nokukola bajja n'emaali baswamiridde bajja n'emaali naddala abaana b'e Kampala wano korona banaye tukole ate abavubuka beegumbulidde obutaagala kukola akati otyo budde anti bwe butututte Simon twedakiika obuzibu buli bwe buti olina alyoka agamba njagala omukyala eyeekoledde ananteekamu kaashi musajja yayogera gwe bagamba okulabirira omukyala obukazi bababba bubbi omukyala yazimba ng'ajja n'emmotoka gye neevugiramu naye omusajja awebaka mu nnyumba y'omukazi kamfati baakalira ddala baakala bagisulamu bulungi nyumba y'omukazi tebagisulamu bwebati newebaka tulina okuloota n'oloota nazuuka na ssaawa 5 muki mu nnyumba ng'ava mbuliri bakulwako ogenze kwoza ngoye ze afa omulungi ow'ekisa tukwebaza nnyo kubanga watugamba nti muntu yozaffe mutunajjanga ekyokulya otusonyiwe twaddewo obugayaavu wabaddewo obugayaavu mu kukola emirimu abavubuka bagayadde ab'amaanyi bagayadde abakyala bagayadde abaami bagayadde abamanyi nabo bagayadde buli tubakolagadi bengali naye tutegedde tubikyendateekangako emikono gyaffe kyono wanga omukisa tusumulira emikisa gy'abaddubo n'abazaanabo nga tutandikira ku Delta TV ffenna abakuŋŋaanyi wano abali ku puroguramu eno Katonda akwagaza ki Wonders Just katusabire omulimu gwa mukwano gwaffe atubudamizza wano omukyalo ono ng'akola eddagala n'omwami we bakola emigaati n'emirimu gyabwe gyonna tetuyinza butasabira Simon Katonda mutuweera ekisa tetuyinza butasabira tetuyinza butasabira Nicholas tetuyinza butasabira omwana omuwala Nantezola abadde ayogera wano bingi bwafumbirwa ayagala masaati byonna muwanirire tetuyinza ffenna butwesabira twesabidde taata kola omulimu ku bulamu bwaffe neggwanga lyaffe tulisabidde nammwe abatulabe babatuuliriza emirimu gyammwe gyonna Mukama agiwa omukisa abalwadde abajjanjabe abanafu abawa amaanyi abagayaavu abawa amaanyi mugende mukole mufulume mulabe omukisa munalabanga omukisa amagenda gammwe munalabanga omukisa amadda tuddemu okusanyuka n'okusinkana nga tuli balamu COVID-19 Katonda atufuule bawanguzi nakyo tukifume bufumi ti Mukama yatulwanirira omukisa gwa Katonda ayinza byonna butalina bulema newankubadde obuyinike gubeere ku mirimu gyammwe ku mikono gyammwe ku magenda gammwe n'amadda omukisa ogwo gutukuumenga gulema okutuvaako kaakano emirembe n'emirembe amiina omulabi wa Wonders Just twebaza okuba nti otwekuumiddeko weebale kutulaba weebale kuwuliriza mmere ey'omwoyo okukola kirungi
kisanyusa gwe, kisanyusa Katonda, kisanyusa abantu abakulinaanye, abavubuka bataagala kukola abali eyo. Bambi mbasabira kibaveemu. Mwebale kutulaba, mbadde Juliet Nanteza ne Reverend Erisa Mayanja awamu ne Reverend Enoka Musasizi. Mwebale kutulaba mu abatwekuumiddeko. Tubadde wano ku Muganzi Rosa Rooftop Skyview Restaurant awamu ne Healing Garden. Omukyala Faye ajjanjaba endwadde ez'enjawulo ng'akozesa habo. Tumirako mwenna abanda, ntumirako Kefa, ntumirako Umaru, ntumirako Ale, ntumira mwenna Peter mbatumira mwenna mwebale kutulaba namwe mwenna abatulaba ab'ebweru, Amsterdam, Boston, Kata, mwebale kutulaba, mwebale twekuumirako n'abaana e Uganda. Bye bye.